agenda mu kakiiko k'ebyokulonda ne yeekubira enduulu n'awaayo petition ye, naye ate si eyo gye yagenda yokka, waliyo awalala gye yagenda ne yeekubira enduulu, era meeting ne zituula ezaalimu ababede abanene, nga si banene mu opposition wabula abanene mu gavumenti eya wano, era ne basala entotto n'agamba omusajja antwala agenda kuntwalako ekifo, sirina we muyita. Buli wentambula bayimba ambuleera, buli wentambula bayimba NUP, tebakyampa wadde mwaganya kwogera gye bali. Meeting ne zituula ne bagamba Mathias Walukaga alina okuva mu lwokaano, yagalagaana era okukakkananga ekyo kizze, kati Mathias Walukaga ali ttale. Kaakati mulinde n'okulaba abalala abagenda okubeera disqualified, kubanga entotto zikyasalwa okutunuulira. Waliwo ebitundu ebimu bye beetaaga ng'ebyo tebaagala kubifira, balina okubisigaza bisigale mu mikono gya NRM oba bisigale nga bikiikirirwa abo abeefuula nti b'opposition naye nga si b'opposition ddala. Kati ab'opposition abaddala abateekeddwayo they are going to be disqualified. So musuubire okulaba disqualifications endala ezijja. Entotto zikyasalwa, meeting zikyatuula olunaku olwaleero. Mwenna ba NUP candidates abavuganya ku kifo ky'omubaka wa parliament mu bitundu ebyenjawulo nga muyina kaadi, naddala ebitundu eby'omu central, naddala ebitundu ebiri mu district y'e Wakiso, Kampala, Mukono n'ebitundu awo ebiriraanyeewo ebirala, kaŋŋambe Kampala and Metropolitan, be very vigilant. Naddala Wakiso bagyetaaga nnyo, mubeere vigilant nnyo. Disqualifications endala ziyinza okujja. Walukaga bamujje mu lwokaano, bitabo babadde batera kukozesa mikono, ono bamugyeyo lwa bitabo, naye tulowoozemuko katono. Ffenna twalaba ekyaliwo eggulu pulezidenti lwe yaliyo, poliisi n'amagye kye baakola abantu okukwata emiggo mu lujjudde ne bakuba abantu nga balinga bakuba ente, abantu abateekalakaasiza, abantu abatalina kye bakoze, ate n'abantu wadde baabakuba still ne basigala nga tebalina kye bakoze, ne babulwa ensonga yonna ey'okwekwasa lwaki baakuba abantu. Poliisi yavuddeyo ne yeetonda. Yes, abasinga mugamba mwetonda mumaze kwonoona, but ekitongole okwetonda si kintu kitono. Mwalabika ono omukyala omutiitizi wa Ngadia naye n'avaayo n'akondeeminga. Oyo omukyala mutiitizi era akolera mu kutya, okuva lwe yayogera ku Eddie Mutwe ng'ali mu basement, ebintu byamukyankalanira naye yavuddeyo n'ayogera. Olaba nti buli kitongole kyonna kyabadde concerned. Kati ensi yonna, Uganda yonna, amawulire agabadde gatambula ga police brutality. Essaawa eno mwalaba ekyabadde Fort, kyabadde kikambwe nnyo, mwalaba ekyali Endakawa. Kakati amawulire NUP ebadde gatambuliza ku police brutality, kulabisa nga buli kamera, buli video, nga buli kamera, social media, everywhere police brutality yesaanikiddewo. Lwaki Walukaga bamugiddewo mu kaseera kano? Lwaki Walukaga bamugiddewo mu kaseera kano? Kati okimanyi NUP yakyusizza obuufu n'ebujja ku police brutality ebibaddewo. Kakati Walukaga ye topic. Social media, TV, radio, wonna babadde ba discussinga police and military brutality ekiri mu Uganda. Right now babadde ivatinze kati bali mu kudiscussinga Walukaga. Political shows zonna kati Walukaga segona, Walukaga segona, Walukaga segona. Kiriba kiyeeka amazzi. Kati naffe aba NUP bwe tuneefuula abali concerned ennyo mu kuvaamu kwa Walukaga, bajja kuba basikowarinze, tukalabe ng'akantu akatono, tukalabe ng'akantu akatono. Tekasinga bantu baffe bafiiridde mu struggle, tekasinga bantu barisikinga kutambula na pulezidenti, kwa kati okutambula ne pulezidenti kurisikinga. Oyagala kuŋŋamba nti Walukaga okumujja mu kalulu kyankizo okusinga ono omwana w'emyaka 16 eyafudde gwe baakubira eggulu mu laale ya Kyagulanyi? Oyo omwana myaka 16 yajja kulaale bamukuba emiggo n'azirika okuva olwo teyadda ngulu mpaka lwe yafudde eggulu. Oyagala kuŋŋamba nti okujja Walukaga mu kalulu kyamaanyi nnyo okusinga ba comrade be bakwata mu 2021 nga nakati bakyali mu komera?
Gweyagala kuŋŋamba nti Walukaga omujja mu kalulu kyankizo nnyo okusinga ono omwana gwe baakubye amasasi yeyiganga mu Busoga jjo mu Mulaale. Gweyagala kuŋŋamba nti Walukaga okumujja mu kalulu kyankizo nnyo okusinga struggle. Nolwekyo olutalo wabeerawo abantu abafa, wabaawo n'ebintu ebifa. Okunafuya oba okusannyalaza olutalo, bino ebintu bisobola okujja nga bizze n'ekigendererwa kya kusannyalaza lutabaalo. Amaaso mugajje ku kintu ekinene, mugase ku kantu akatono. Nolwekyo nja kubasaba focus kamera mu bijje ku Walukaga. Yes, yerwaneko naye eyebeere by the way. Ekyo kifo kya parliamenti Walukaga ne bw'anaabeera MP nga wali waganye, gwe munna struggle tekigenda kugattako. Ekijja okugattako nga president agenze mu ntebe, Walukaga ne bw'ataba MP kisobola okugattako. Nolwekyo tetukkiriza bintu bigenda kutuwungula. Tetukkiriza bintu bigenda kutuwungula. Olwaleero omuntu yenna yali badde ayogera ku brutality, yali badde Fort Portal, tomulaba bawoza Walukaga Sseggona. Yes, bw'obeera mu lutalo omuntu ne bamukuba essasi tosuula wansi mundu kuba mulanga. No, oyogera na mutima gw'owummula mirembe, comrade komanda oli muzira n'omuteekako ekikoola ne weeyongerayo. Kubanga ate bw'otandika okukubirawo omulanga naawe obulamu bwo obutadde mu katyabaga. Bawalukaga tubalabe nga ebimu ku bijja okujja okunafuya olutabaalo, naye nga tukimanyi tetubiteekako focus yaffe ennene esigale wali, kamera zaffe ennene zisigale ku president. Ebintu byonna ebimutuusibwako bye tulina okwogerako ye message gye tulina okusindika. Nze nagamba wano bw'okwata ku Sseggona, bw'okwata ku Basemuju, Bampuuga, bano Basaalirwa, balina akagulupu kaabwe, obaako omuntu gw'okwata mu liiso gwe gw'otalaba, baba bajja kulwana naawe butereevu. Ewe wena tubimanyi, ne kakati eyo si ensonga. Okitegeera, kati ensonga tulwanira nsonga nnene. Nolwekyo ensonga ya Walukaga eyo muyinza okugiraba nti Walukaga bamugye mu kalulu, naye nga baagala kukwata bwongo bwammwe kubanga bakimanyi mugujubanira bifo. Mugujubanira bifo, bulijjo bya bifo. Kati bino si bya bifo. Oba Walukaga avuddeyo oba tavuddeyo, struggle terina kusannyalala, erina kusigala ng'etambula.